nakajja mu kooti emirundi esatu kati gugenda kuba gwakuno gw'okujja. Nina abaana ab'empeerera, nina abantu bennabirira, nina byenkola okubeera nga nzija mu kooti nga sikola wano mbeera nfiirwa. Buli baloole bajja nabo basipendinga olina okuteekamu ssente. Bintu bino bintamye butami naye nga nsubira bijja kgenda mpaka oli binaggwa. Singa omusango bavaayo ne bagamba nti tetulina bujulizi tuguggyeyo, olina enteekateeka ey'okubaloopa okubawaabira okufuna lisoseezizo. Saagala kwetegekera kufa nga sinnafa. Nenki njagala obaga just ndi musungu wavu olw'enkola gye bakolamu ebintu byebakola. Obusungu bwe nnina bwe bw'okubeera nti obudde bwange bugenda jangu enkya jangu luli. Wanze ndabira ddala nga baagaba kaadi y'embaga nga tebanafuna mugole. Ekibadde mu kkooti leero tugenzeeyo ffe twazze kuwoza ne clients baffe Rita ne Ragga Dee. Otuuse awo nga omuwaabi wa KCCA wa prosecutor wa KCCA n'agamba mbubo si beetegefu okuwozesa abantu baffe aba clients baffe, era n'atusaba mbu twongereyo nga Sunday nga 2 oba 1 balyoke bamalirize bekkenenye fayiro eyo bulungi. Ffe ne tugamba nedda kubanga abantu baffe bazze wano emirundi 3 mu kkooti tujja mbu ate KCCA tebannaba kwetegeka bulungi. Kiraba kakati ne tutegeeza omulamuzi ne tugamba oba onaasabye nti bongereyo, ffe tukiwakanya. Lwaki bawaaba emisango nga tebannaba kwetegeka, nga tebalina bujulizi bumala okukozesa abantu baffe. Era mu mbeera eyo bandibadde nga bajjayo omusango gye bayita withdraw, bajjeyo emisango bwe bamala okufuna obukakafu obumala balyoke ate bakomyewo omusango bawaabe buto bawozese abantu baffe. Naye nga balooyo ogira neweewombeka n'ogamba naye mukama wange oba gwe olaba nti adjournment esaanidde tetujja giwakanya, naye tubadde tusaba emyezi 2. Era omulamuzi n'ababuuza n'agamba oba obukakafu temwina, lwaki emisango temugijjaayo nemujja nemugiteekayo buto nga mumaze okwetegeka nga obukakafu mubuyina. Era state attorney wa KCCA neyeewozaako nga bwasobodde n'agamba management kino ejja kigonjoola mukama wange tuweyo akadde. Era omulamuzi n'atuwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga tukomewo ssaawa 3. Bwe tukomawo KCCA erina okukomawo nga neetegefu okuwozesa abantu baffe oba nga neetegefu okuggyayo emisango. Kati bwetu bwe tunzise olwaleero bwe tukomawo 19 ogw'omukaaga KCCA eggyayo emisango oba ewozesa abantu baffe, era ffe tubadde beetegefu nga bwe mubadde mukiraba abazze bagobererako omusango guno. Buli lwe tubadde tujja nga baclients baffe nabo bali mu kkooti kubanga bamanyi tebalina misango. Kakati gwe owaabira omuntu najja mu kkooti ate n'oganze siri mwetegefu okumuwozesa, kugamba akantu ako waliwo ensonga. Lwaki musabye ebbanga ery'emyezi 2? Kubanga abantu baffe babadde bajja buli wiiki oba nga wayise weeks 2 balina emirimu gye bakola, abantu babuvunaanyizibwa. Kati okubeera nga obaleeta wano buli wiiki mulaba bwe tujja wano kkooti egamba etuula ssaawa 3 n'ogenda okugenda mu maaso g'omulamuzi ssaawa 5, naye ate nga ensobi si ya mulamuzi, ensobi yabawozesa ba KCCA bajja leeti. Kakati okutuuza abantu abavunaanyizibwa awo essaawa 2 nnamba 2.3 nga balina emirimu nabo balina abaana be baliisa, balina ki, balina famire, sikyavunaanyizibwa. Kati tubagambye mufikya okubeera nga mwonoonera abantu baffe ebiseera ebyo. Katubawe ebbanga erimala emyezi 2 mwetereeze bulungi nnyo, mufune obukakafu, musalewo nti mugenda kubawozesa oba emisango mugitadde.